Mu bakomekkerezza Okunoonya akalulu mwe muli n'Abavuganya ku bukiise bw'eggombolola Bukakata ku lukiiko lwa Lesiti y'Amasaka nguli kyali kimera ng'ono akalatidde naddala abalonzi okwejjamu enkwe ne fitina balonde abantu abanabagasa. Yiga okuwagira abantu baffe mu mpagira entuufu. Kimera bali mukuna olusembi lwa kuyisunga mu ggombolola Bukakata. Ono ategeeza nakati bakyewunya abalonzi mu kitundu kino abakaka nkuyabadde yesimye ku kifo ky'omubaka owa Paalamenti ku tikiti ya NRM ne bamumma akalulu kyokka ng'asibuka mu kitundu kino. Ye mmemba wa Paalamenti abadde asoose okuva e Bukakata bukyatubeerawo. Batuvuma butasoma nga bwe banvuma. Omusajja yasoose okuvaayo ng'alina masters degree. Banne mwammerwa butasoma. Agamba kino kyavudde ku nkwe engene fitina efumbekedde mu kitundu kino kona abantu abalowoleza mu bibiina by'obufuzi ne beerabira okutunuulira obukozi obw'omuntu. Badde mukono gwange gwa ddyo. Sivumira gwe mwalowooza nti mubi nnyo naye ng'omuntu w'e Bukakata. Banne tuyige okweyagaliza. Tuyige okwagala bannaffe ebituufu. Kimera era yeeganya ebimwogerwako nti yabba ente n'ensimbi ez'okulaakulanya abavubuka bwe yali akyali ssentebe w'abavubuka e Masaka. Richard oyo musajja mubbi. Yabba ente z'abavubuka, yabba ssente z'abavubuka. Bannaye si bituufu. Ne kansala omukyala wa LC Yokutani Kawempe North Nsubuga Hawa Namugenyi ngono yeesimbye okuba Namulingi n'asiba atalaga ebitundu bya Kawempe ku 5 ng'abasaba akalulu atuuseeko mu butale avubuka abazannya ludo n'abalala bangi ng'abasuubiza nga bagenda okwakolera ku byetaago byabwe. Bannaye abeekitiibwa banna Kawempe North nsaba obuwagizi bwammwe n'abalonzi bammantiza naye bagenda okumulonda. N'abeesimbye okubakansala mu ggombolola Makindye Rachel Namuno ne Faizo Katuba basabye abantu mu Makindye West okubayira obululu basobole okubakiikirira ku SCA. Ekifo ky'emvuganyako kya kansala LC5 ekifo kino kibaddemu omusajja wa bwino kati MP Alan Sewanyana. Sigenda balekerera. Olukuŋŋaana lwabwe olusembye walukubye Mbalaka zooni lwetabiddwa akabimbi ab'enjawulo okuli Evelyn Lagu n'abaana beekettira mu kibiina ekya Dark Entertainment. Namo n'asuubiza abalonzi nti singa bamuteekamu obwesige okutandikira ku nsonga eziruma avuuka mu kitundu ekyo. Labira sigenda kwetuulako era sigenda balyamu lukwe. Muneesige munsindike banange nange tugenda kukolera wamu tusobole okulaba nga ensonga za Makindye West tuzigusa. N'abeesimbye Enasana Municipality okuli kansala Asumani Kiwanuka ne Dr. Kasule Edisa Kibirige n'abakomekkerezza Okunoonya akalulu. Bano buli omu ayogedde byagenda okukolera abantu singa banabeera abalonze okubatwala ku disitulikiti okubakiikirira. N'ekyokubiri kusaka mirimu eri bavubuka bannange n'ekyokusatu kukyusa ku byanjigiriza. Londedde oboozi lyo Dr. Edisa Kasule nja kuba nondoola ekintu ekyo era